Stephen Etyange yali omumyuka w'akulira ebyokunoonyereza ku misango e Masaka mu 2008 yeewuunyisizza kkooti bw'akkiriza nti ddala waaliwo obunafu ku ludda lwa poliisi mu bimu ku biwandiiko kwe baakolera okunoonyereza ng'omwana Joseph Kasirye yakattibwa. Ennamba ezaateekebwa ku sitatimenti ya Katoka Jubi zaali tezifaanagana n'ezo ezaaweebwayo mu kkooti. Kinajjukirwa nti bwe yali yejjeereza Katoka Jubi, omulamuzi Moses Mukiibi yagamba nti ebiwandiiko bya poliisi byali tebikwatagana bulungi, bw'atyo n'abuusabuusa okunoonyereza kwayo. Etyange alaze kkooti ebintu bye baasanga mu nnyumba za Katoka Jubi e Gayaza Masaka, Ebbunga Kampala n'endala e Jinja. Mubaddemu emmundu kika kya AK-47, amasasi 6, ebibbo by'ebyawongo, ebifaananyi n'ejjambiya. Bino byazuulibwa ennaku 2 oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Joseph Kasirye. Kkooti yeewuunyizza lwaki obujulizi buno tebwaweebwayo mu kusooka ng'omusango tegunnagobwa. Omugatte ba ofiisa ba CID bana be balumizza Katoka Jubi olwaleero. Omusango gwakwongera okuwulirwa enkya mu maaso g'omulamuzi Mike Chibita.